Family ya Bobi Wine nene munnange era nga abamu bagenze munnange ate nga bategerekebwa mpola mpola munnange esaidi eno. Kakati nno olunaku olwaleero gabadde mazaalibwa ga sister we era nga byengenda okubeera nga nkutuusaako omuyimbi King Saha naye yabaddewo munnange mu kifo esaidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako munnange ate munnange ebiseera byakyuka kati omulembe gwa .com tegukyaliko nti ono muto ono mukulu munnange omukadde afuuse ensonga ku TikTok omukyala kanziro nziro byengenda okubeera nga nkutuusaako ate era nga mu maaso awo King Saha bwe yavudde munnange ate ku mazaalibwa ga sister wa Bobi Wine yayolekedde munnange ate kikyusa byengenda okubeera nga nkutuusaako maaso eyo kakasa nti no video jimpya like kosa ate n'okusubscribinga kati kansooke nkutegeezeko nti nno gabadde mazaalibwa munnange ate ga muganda wa Bobi Wine munnange omukyala wali Namuleme Catherine munnange eside eno era nga wali family ye yonna munnange yabaddewoko njirengeddeko muganda wange babadde ba celebrating amazaalibwa ge era nga wali ne mwana mulenzi munnange ate King Saha naye yabaddewo era nga bw'olengeraawo ino oyo gw'olabaawo Bobi Wine gwali mu kuwa aga yoyo nno munnange ate sister we abadde ali mu kucelebratinga amazaalibwa ge ate nga ku saidi yemu era nga bw'olengera omuyimbi King Saha naye yabadde yatuuse dda era nga bogezaako okulaba akatambi ako ate nno munnange ne basooka ne bafunamukko wali munnange ate ekimere ne kiba nga kyatambwidde ddala bulungi nnyo n'omuyimbi King Saha era nga bogezaako okulaba akatambi ako. Bebe no munnange ate ebitambudde era nga bw'olabaawo omukulu Bobi Wine n'asooka n'asaavinga mukaawo ku sister we omuyimbi omukyala munnange ate Irene Kayemba omukyala munnange ate omuyimbi muganda we sister we nkugambye nti no family ennene nnyo tumanyiko munnange abamu ba Dax Vibes ba Eddie Yawe kosa n'abalala bangi nnyo muganda wange ku family ya Bobi Wine era nga bwenti bwenkoze katugende mu maaso wali kakati nno nga bwe nkutegeezeza nti no wali mu kusooka nti no omulembe munnange gwakyuka ebiseera bya analog byaggwako kati tuli mu .com muganda wange era nga ku TikTok kati ennaku zino tekukyaliko nti ono muto ono mukulu nti nze nina okubeera ku TikTok olw'okuba nti nonkuzeekuze muganda wange ekibeera ku TikTok mbadde ntambula awo nengwa katambi k'omukyala munnange omukadde nakyala ono munnange yeeyita kanzironziro ku TikTok naye yataddeyo kakatambi awo labika ndowooza babaddewo ndowooza babadde bamwogerera awo nti no jjajja akola ki ku TikTok naye munnange ye abeerayo eyo ng'alina munnange ate bayamba abantu alina munnange ate abantu bayamba video aziteekayo naye nga munnange wayamba ate ensi era nga bogezaako okulaba akatambi ako ino yabadde ayimba mukaawo nga just agoyingamuko crazy naye munnange akatambi katredinze nnyo ku mukutu ogwa TikTok. Awulira ng'aswala ajje bambya nzijewo naye awataliko nzejawo mukwano sijja kuswala TikTok y'abantu bambi y'abantu. Awulira ng'aswala ajje bambya nzijewo naye awataliko nzejawo mukwano sijja kuswala TikTok y'abantu bambi y'abantu. Era nga ku video ezimu zaakola munnange ate ng'ayamba abantu kakati nga bw'owulira munnange akatambi ako nga bw'abadde ayogera bw'atyo. Anveeyo ng'omwana omuntu atalina musaayi fumba ssere obeere ng'onywa mukwano ojja kuddamu omusaayi alina omwoyo ogw'emabega kati gwe ŋŋenda. Anveeyo ng'omwana omuntu atalina musaayi fumba ssere obeere ng'onywa mukwano ojja kuddamu omusaayi alina omwoyo ogw'emabega kati gwe ŋŋenda.
abeerayo eyo munnange nga ayamba abamu abantu abalina munnange ate ebizibu eby'enjawulo esayidi eyo ku mukutu ogwa TikTok. Nkugambye ali bulala nnyo munnange ate omukyalo oyo kanziro enziro esayidi eyo. Kakati nno kadugende mu maaso wali omuyimbi King Zaha kasita yavudde ku birthday ya muganda wa Bobi Wine yagenze munnange ate wali ekikyusa muganda wange n'asooka n'abakuba ate omuziki wali gwatambwidde ddala bulungi. Yayimbye ennyimba nnyingi nnyo za Kayo ze TikTok live nga omanyi ennyimba ze munnange ate ezikutte omubabiro okwetoolola esayidi eyo zonna yaziyimbye esayidi eyo. Byebyo nno munnange ate ebitambudde esayidi eyo. Kakasa nti no video ogimpya like kosa ate n'okusubscribinga ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwe nti.